babi. Why did you get up with Abana Jagara Kilo Mani? Kwataka zindalo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oji. Senso bala baba sebo. Ikale oji. Senso bala baba nyabo. Anyabo mbaleke munange bagiya. Chala bangu gomesi yakakadde. Namugandi obera gwe. Nigula mukatale ka mubulo. Kakati mwe balenzi mwa abazze muwulire kino nze nkibagamba amateeka gagota omukyala yenna alinga muliro otakufukamira tegwaka musooke mugende mufukamire bali kale buli omwayiye wajja nange manyi abaana bange ab'obuwala abategeera leeta si bategeera keya kashi chipsi chicken byokka babatutte ekikuula leeta si keya kashi chipsi kakati mwe ab'obuwala omulenzi omuwakkeyo okusinzira ku ssente zabuwadde bigebawo omutegeka kati bw'aba takuwadde kapale temusaba namba z'amasimu ayi kale mubawerekereko paka mu nju abaana mwongere ku ngalo ejekuziro kwatiramuawo kakati mwaba obulenzi kambabulire okusala mu motoka tekikufuula galaki buli muntu addeyo gyabadde lijegenda mu maaso ayinza okuza nti okusala mu motoka kikufuula galaki taata njagala okwebaza okumpa sajji naye mukulu nnene nzito okukira ebyenda bwe bituuka anti nowahafa agamba nti nsalira ku nkata naye ate nga ne mwanyinanze ono talutumidde mwana ne muganda wange ono abange mujje mbalaba temuggwa kwetuuza kumpi naboogezi mwe kyenkola kyemukola sebo taata mpulira bibyo kino nga tokikoze onalabika muwala wa maama fiina abadde nga akebera mu nsaasi taata mpulira bibyo mutuule bulungi nze awange wewakyama mutereere wano tuli ku bugenyi mutuule bulungi mufukamire sebo taata mpulira bibyo luno juzi tubadde waffe wali mu ddalasa nga sheehi waffe omukulu etwale sheehi awusinkugwa n'agamba nti ebintu bingi nnyo byayogera naye agamba nti ebintu bisatu mu nsi muno mubuuza senga ali luddawa n'agamba nti senga gyali n'atulagirira ewa senga ebigere bino ebigendo byolaba sebo taata engalo zebakubiddeko abebuyibwo akayimba akaleeta senga afadhali owekimyaga nti afadhali ate wanike sound akati mulenzi banga asaba akalu kajamba akasaba akalu oti senga siwulira ngalo edije wanika sound yakusaba senga emukulu atuze omulenzi oyo nga atuza kibebi kakati n'omulenzi njagala obenga atalina backbone omulenzi gweyekoze obenga atalimu banga atalina interest senga muyambe ebyo sendagira byayagala akatonde kanawo bampeere senga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyise okubala abassebo. Gale senga. Tusanyise okubala abanyawo. Olina beeyo nno. Kuliko amakulu. Bataata. Tuwulira. Bamaama. Bali mu nnyumba. Ab'emikwano. Bwe bali. Ne baganda bange mwenna ono ye mwami waffe. Kubaza munamugenyi engalo n'akalulu olwokwebaza senga ekyamazima senga kino kyakoze kikoleka mutiitiizi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Nkale senga oyo ye senga wa senga eno tuwangaala basenga olungido ndeyo mutegeke engalo z'abasenga engalo z'abasenga
Kalekemu kwandike sawa kujicho. Bulange Mengo, Sando Buswe Bulange. Ssaabasajja Kabaka Mwali era atukuliza nti buli omu ekyapa mu ngalo. Era Kemba kakasiza nti nzija mu lugyawo. Mukulu ne bajimpa gireete. Abaana mbakwireko mu ngalo ez'omwanguka. Baleese bijjakazingali wagguko. Baleese certificate era erimu ensimbi zezisinza kwanjula. Naye kuliko n'amannya ga mukulu wange. Bataddeko nti taata Subuga Swahili. Sio? Agati. Tata. Mukulu nakamuka waliko. Nina gandu Obwakabaka buwangaato. Ssaabasajja wangalenga n'emirimu gy'Obwakabaka bwe gigenda mu maaso. Abaana mbakubireko mu ngalo. Ekikulu kya byonna muleese certificate 2017. Muba kuleeta 16 mbadde mbazaayo. Mukulu ndese njogeze eno. Kubanga jjajja yaŋŋambye nti ebigambo bituuka ku ssa lino. Ng'omukulu nava kumutwala mu gotto oba musimbe. Ayinza okutendewalirwa. Ssebo taata, okutabika bya bufuzi mu politics. Olaka kye tukola, tuteekawo emyaka 35 beddu. Kati ontugawo notumutaga nti omukkiriza okugikwatako gwe woosonga we tumanya wooli. Ekkiriza bwe tuli nti ffe tuli mu kintu ate nga ne mmeeya ali wali ate nga agenda kugira ku tiketi ya yero ekyamazima simululaka nakakyenvu. Simululako kikola lwa mmeeya esimanyi bya bufuzi. Okola ki ekyo? Mukulu wano nzitulula. Otulula mwana kikoyewako amaanyi kyafukamire nga ti mu giraasi. Mukulu kkiriza nga taswiri neisha okkiriza. Owaayi ekibuuzo mpozi nze kye neebuuza. Bannange abaana mbakwireko mu ngalo. Bakozeeko Omuganda bwakola. Nazzikuno abasajja Abaganda bwe batye banywanga ne banywerako ebigambo. Ate njagala okumwebaza gye bwali mu wadi ng'ategedde ne jjajja tuli bawadi. N'aleeta omubisi omusogololewo. Kubanga yandibadde aleeta guli naye bwe twagenda tufuna obusiraamu 1889. Obusiraamu ne bujja kale ne tuba nga tudda ku mbeera eno. Kkiriza nkuddiza eccupa eyo ate nkutegeeza nti eddiini Busiraamu ga nti kiweeyagaliza okyagaliza ani munno. Mulenzi we naye mwagaliza kiweeyagaliza. Naawe okwataawo. Mukulu toyanze mutaata akkiriza omwana mulenzi ono musomese. Wandika waggulu ekipa gye bakuwadde. Ensembe gy'olaba yeetooloola. Era bwe yeetooloola bw'eti owekanga gwe bakuggyeko ekingi ky'olina ne bakuwa akatundu. Zamzam yatuuse okufuluma n'ekiyitirira. Nze ndabye emikolo mingi abagole nga basanyuka naye ku Zam yasanyuse n'asanyuka mpaka kyenkomeza. Yakyamuse n'akoona dansi nga byonna bye baali bamwogerera oba bye babadde bamulowooleza abagamba nti mbimenyeewo ekirenzi nkireese. Kakati mwana wange kamanga reception. Engalo ez'omuyimba. Sabu taata. Kakati Sabu taata. Hanji. Abange suulira ngalo.
gusa